Meeting wakati wa General Muhoozi ne Bobi Wine Egudde Butaka. Onakulwejjo General Muhoozi yavuddeyo n'agamba, I'm ready to meet my brother Mr. Laba Kyagulanyi anytime. Some of our people are demanding a meeting. Posting yadde training over Twitter era abantu bangi babadde bakomentinga mu ngeri ez'enjawulo. So Bobi mu kifaananyi ekyo ky'olabaawo ebiseera ebyo yali akyakuba endongo baba era ne kati akyagikuba kuba bamusasaako embeera nga bwe mubimanyi ebyo sijja bigenda mu nnyo. Yasikana General Muhoozi mu time ze nga akyali omuyimbi nga tanayingira nnyo bya bufuzi naye nga tebannamanya na kumanya nti Bobi musajja wa tabu. So General Muhoozi yavuddeyo na posting n'agamba ayagala kusisinkana Bobi Wine era ayagala bawayemu babeeko ensonga zibateesa of which omukulu president wa Uganda oba president wa North Robert Kyagulanyi simanyi ensonga eyo adakkiriziganya nayo. Olwaleero badde ne press conference era ebivudde mu press conference nti wabisinga byonna mubiwulidde oba mubirabye. Bobi avuddeyo n'akola post ey'enjawulo ku social media handles ze oluvannyuma lw'okuba nti yalabye Twitter ya General Muhoozi nga postinze abantu bamutaginga n'avaayo n'alaba post n'ayisaako amaaso ku Twitter ya General Muhoozi n'alaba Muhoozi bya postinze of which Bobi yenga ye ng'omuntu takkiriziganya nabo. Bobi ng'omuntu takkiriziganya nabyo okitegeera era tayinza kukkiriziganya mu ngeri yonna kusisinkana General Muhoozi. Nange esaagusuliddemu mwana ne ngendako ku Facebook page ya Bobi Wine ne ngamba akansuke noonyerezeeko ku mukulu kikyaliko His Excellency eri mu million 2.2. Wonakkiridde nti wansi nagenzo laba bambi omukulu yagambye budget ya NUP of course proposals eza budget ya mwaka 2023-2024 in detail yataddeyo link osobola ogendayo nawe n'ogirabirako n'amaaso go ebintu nga bitangaavu. N'agamba the arrogant dictator and his brutal son think they can export repression to any country. I already saw some Kenyan MPs saying Genome 7 has already exported repressive tools to clamp down on them. I hope the Kenyan people will never allow this because they would never love the results. General Muhoozi kainero gaba nateka post ye eno post General Muhoozi yagambye my brother's farm was attacked by hooligans the other day. We will send UPDF to protect him. We will beat those hooligans to pulp. Nga kyategeeza mu ekyo president we Kenya farm ye yalumbiddwa okitegeera ina abantu abenjawulo balumbiddwa. President yaliko we Kenya okitegeera kati ono Muhoozi nagamba jasindika UPDF ebenge yagira wogala post eno eya Bobi Wine dalala gagamba okimanyi akukeneka nokkiriza akweyambise gwe okimanyi akeneka nokkiriza akweyambise gwe nga bwe yakola baganda bo babeti ne Robina manya nti otunda abantu bo nalumansi ezo vasi ndoza ziri mu luyimba lwa nalumansi. Muhoozi kaine rugaba generali SPA/SO chairman of NK movement yavuddeyo n'ateekako wogenda mu posts ze zenjawulo ku Twitter ye agamba in the world I think it's the Vietnamese, Chinese, Israeli amajje ga Israeli n'agaba Vietnam n'agaba China gegali better than Uganda naye abasigadde asobola okubenyigira. Najja tugamba mu 2026 ajja bayina emyaka 5 era ye akkiriza challenge zonna eziva eri abantu abakulu abamusinga emyaka agamba ajja kuba akalulu mu ggwanga lino era ajja kufuga mu linnya lya Mukama w'abamukulembedde. General Muhoozi yazze akola posts ez'enjawulo n'agamba abebusoga abantu abava ebusoga mwenna 90% mumuwagira n'agamba nze 80% y'Abaganda egenda kunnonda mu 2026 n'agamba nkansolinze meeting yange ne Bobi Wine etondo kyankanzo yomona enzijalo nange nenjiraba 1 hour ago. General Muhoozi avuddeyo n'akiteeka bulwatu n'agamba I've cancelled my meeting with Kabobi. We can't meet a Buffon. Is it a Buffon? Something like that. Kati chiejo chavuddeyo n'ateekayo post ye bwatyo n'agamba no meeting ngicancel nzo lwanyuma ndowooza lw'okubanga alabye press conference ya His Excellency Bobi Wine. Bobi abaddeyo ne press conference awo n'ayanukula ensonga ezimu kwegamba Muhoozi najja nasharinga de post ya Bobi Wine ndowooza gya sharinze ya Twitter na eringi basomedde amabega kawo yazze nakisharinga n'agamba this Buffon Kabobi will never meet. We will meet in 2026 elections. You are nothing. You've always been nothing. Ugandans will teach you your position. Tudamu mazima. Awusikira kwogera bingi
kaposi kabasomedde kati mwe musobola okumbulira kye mulowooza bino olutalo luli mukutambula ku Twitter ekintu kuwanyisiganya bigambo wakati wa His Excellency ewamu ne General Muhoozi kwegamba wana sisayo kyange wabula mu abampuliriza oba balaba video eno bino byamazima si bigambo byange bigenda maaso wakati w'abakulu osegeera man olutalo omuliro gugenda maaso ku Twitter wakati wa General Muhoozi ne Bobi Wine His Excellency President wa Uganda kwegamba omuliro guli wali gwaka bwasi mbagambye kama mabega kawo ya postings ndoza kino kyakuddeko Bobi Wine waya uchegera oba Robert Kyagulanyi president wa NUP kyamkuddeko waya nagamba ono ya postings nagamba my brother's farm bichi ya dejize ono president we Kenya mumanya abasinga obungi yaliko ndoza waliwo kitagenze bulungi Kenya y'abantu balumbye farm ne bono n'ebintu oshegera kati ono nagamba ajja kuyewa ya majege gabeko kye gakola oshegera kwegamba naye mo tunulira Twitter ya General Muhoozi ali active uvanyuma lw'essaawa ntono nnyo aba postinga kwegamba nze ndowooza ngazi omuntu kale ndowooza omukulembeze w'eggwanga si kibi okupostinga n'okuupdating oba omuntu anaakulembera eggwanga naye mulimu comments ezimu ezeewalika okukolebwa ku mitimbagano gino olw'ensonga onaafuga abantu babaayo nga balaba comments zino ekyo kyamazima babaayo nga balaba so His Excellency Bobi Wine meeting yajiganiddewo yakubiddewo emmeza nagamba no General Muhoozi sinza kusisinkana nga gwe omwagamba okuba abantu gwagamba okusmashinga abantu bafuule simanyi tomato soup kwegamba ekigambo kiri wano ku internet kitambula mu silence sikyakuwanyisiganya direct wabula kiri mu bigambo bakitypinze Cause Muhoozi yavayo nagamba I'm ready to meet my brother Mr. Robert Kyagulanyi anytime. Some of our people are demanding a meeting. Bobi Wine, he declined the meeting. He said, no, I can't meet you and I can't sit on table with you. Why do you want to smash up people like tomato sauce? Osegera nabakafana nikano webasi sinkana bisera biri Muganda wanga tulaba osobola okuwenda owozayo konsisinkana ya Bobi Wine oba ensinkana ya President Kyagulanyi Robert ne General Muhoozi basinkanako mu biseera biri Bobi nga akyakuba endongo ne kati Muhoozi awulira ayagala kusisinkana Bobi olowooza ensisinkana eno teve mu kalumanywera singa ebadde yakubeerawo olowooza tuwaabeewo kintu awo mpaka ndowooza yonza sina bingi byenyinza kwogera ku nsisinkana eyo naye munnaye abasaidi eri bagamba tukasajja kano bannaye Karoba Kyagulanyi president ono tusinkane tube nga twogezeganya naye Muhoozi nga ya typing Muganda wange gwe osobola okuwendowoozayo ate all in all osobola n'okusubscribinga ku channel yaffe subscribinga clickinga ku kadde gw'olowooza ensisinkana ya Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi president wa NUP ne Muhoozi biyinza okuvaamu akalungi